Amanya gange nze Natugonza Maureen anafiiriddwako omwami wange olunaku lw'ejjo nga 23. Nasembye okulaba omwami wange ku makya ssaawa 6. Yabaddeko ewaka ne muwa caayi. Bwe yamaze okunywa caayi n'afuna essimu. Waliwo kampuni atera ogikolera ng'abatwalira plastic. Bamukubidde essimu ne bamuwa akalimu akagenda ku Arua Park. Nansiibula n'angamba agenze mu kampuni kunona bintu. Bwe yagenze mu kampuni okunona ebintu n'abitwala mu tawuni. Sazzeemu muwuliza okuva kw'ezo essaawa. Nabadde awo ewaka ssaawa nga 10. Nazaala wange nankubira essimu nambikira n'angamba muwala nti mutabani afudde. Nemugamba maama byogera obijjeewa. N'angamba bankubidde ne bambikira. Ne mugamba olimba. Kyemba nkubira mulamu wange ne mubuuza. N'angamba nti munnange omwami we afudde. Bamukubye amasasi afiiridde ku Sheraton. Nakoze nenfuna booda nengenda ku CPS poliisi. Nabadde nakatuuka bwe nti ku poliisi ng'emmotoka ye bagireeta abasirikale. Kebera mu mmotoka nga yonna ebunyeebunya omusaayi. Kyemba nyambuka waggulu nenkola statement gye nakoze nga baŋŋamba nti bamukubye amasasi era omulambo ne bagutwala mu mochari Mulago. Naye mbadde njagala bwenkanya ku mwami wange kubanga engeri gye yafuddemu tetegeerekeka. Andekedde omwana omu abadde alina abaana ba muganda ebalabirira abaana 4. Njagala abantu bonna bannyambe ne gavumenti eveeyo omwami wange afune obwenkanya. Kyensaba njagala afune obwenkanya kubanga bamutidde bwereere. Linnya Paul Mugambe Meya wa Nakawa. Tuli wano kungubagira munnaffe eyakubiddwa essasi nga bwe mwakitegedde olunaku lw'eggulo Julius eyatiddwa owa poliisi. Kitalo nnyo, kikangabwa ky'amaanyi, tekikkirizika nti ate poliisi erina okukuuma abantu n'ebintu byabwe ate ye yakoze ekikolwa kino ate ekyokutulimbula omuntu atalina musango amazima ddala. Eyabadde yeenoonyeza 10, eyabadde mu kupakasa ali mu jjaamu bamugamba vaayo talina mmotoka waagizza ate ne bwe yandibadde si jjaamu abantu tebalinga biyenje tiwoosanga okirinnya bulinnya ekyo notta. Bano bantu ng'oyo yennyini gwe babadde batwala bwe yabadde muntu ng'abo. So ekyo kikyamu nnyo tukivuumira. Omuntu ono teyanditiddwa. Baadde basobola okukuba emmotoka emipiira amasasi, baadde basobola omutaayiza ne bamuggyamu teyabadde mundu ne bamukwata. So wano we tutuuse ng'eggwanga kibi nnyo. Ffe ng'abannansi abatalina mundu ate batalina byakulwanyisa tuli beeraliikirivu nnyo. Bw'osanga owa poliisi kati ndowooza oyina kudduka kubanga munnange okusalira omuntu omusango gw'okufa nga talina kyakoze ekyo kintu kikyamu nnyo nnyo. Abadde n'omukyala, abadde n'abaana, abadde akola mmere ya leero, bagenda kukola batya? Abaana bato balina okusoma. Era nkubiriza omulamuzi oyo gwe bagamba gwe baadde batwala bamugemereire atwale obuvunaanyizibwa obuweerera abaana ba Julius ono paka we banaamalako yunivasite kubanga nabo baagala essanyu ng'abaana b'abantu abalala bonna baleme balekerera. Omukyala waali agenda kutandikira wa? Ono yabadde ayiiya famire erina okulabibwa nti efiibwako abaana okusoma, omukyala okubaako kyakola. N'oyo eyatirimbudde mukwano gwaffe Julius akwatibwe
ebyaddala ddala ebitali byakwekozesa nti bamututte mu kadisiplinary court, simanyi bamuggyeko ennyota, simanyi bakoze eki, asibibwe wano e Luzira tumulabengako ng'ali wano e Luzira obulamu bwe bwonna, wakiri awo tunaweweerako. Abadde talina buzibu bwonna, kyatukanze nnyo. Ensonga enzijeyo mu mawulire kwe kusaba obwenkanya kujogeddwa ebbanga ddene nnyo, naddala abo abayita bapoliisi abakuuma abakungu bakoleza effujjo lingi nnyo ku bannayuganda, ne balowoozesa n'abantu nti gavumenti tebaagala yabakyawa, nga bwe baddira ab'amagye ne babateeka mu lujjudde ne babasalira omusango mu kkooti y'abantu. Gavumenti tegenda tulimba nti omusajja oyo temanyi gyali, bamanyiyo gyali. Batuweyo ekirabo kya Christmas, bakwate omusajja oyo eyakoze effujjo n'atta Julius, bamuleeta e Luzira nga bwe bakola, bamuteeke mu kkooti y'abantu kumusalira omusango, n'omulamuzi amusalira omusango. Otherwise mob justice egenda kudda. Bannayuganda ba mirembe, tubadde n'abasirikale abo nga tumanyi bantu balungi mikwano gyaffe, naye tusaba gavumenti etuwa obwenkanya. Tebajja tugamba nti omusajja oyo yadduse ne mundu nga yalazeewa gye batalaba, ng'omusango yagukoledde mu kamera. Tusaba obwenkanya bujje for the first time. Mugamba kyetumusaba adde ku basirikale be. Abasirikale yagamba yateekawo eddembe kuuma bantu, naye ate batta busi bantu. Bw'obanga ddala mutuufu okuuma omuntu ng'ogamba nti okuuma mukulu, omusolo ffe tuguwa, omusolo ffe tuguwa gukola amakubo, esente ze babasasula ziva mu ffe. Kakati atuwa okuba omuntu naye akozesa ekkubo, ddala mutuufu ababaawo obwenkanya. Wabula tusaba pulezidenti n'abantu obakwate obatuuze, abantu be mukuuma nabo bafune obwenkanya mu ggwanga lino. Temugenda genda nga mutta busi bantu, n'eggwanga nalyo yaffe kati tunaddawa. Amanya gange nze Natugonza Maureen, anafiiriddwako omwami wange olunaku lw'ejjo nga 23. Nasembye okulaba omwami wange ku makya ssaawa 6. Yabaddeko ewaka ne muwa caayi, bwe yamaze okunywa caayi n'afuna essimu. Waliwo kampuni atera ogikolera nga batwalira plastic, bamukubidde essimu ne bamuwa akalimu akagenda kwa Roa Park. Nansiibula n'angamba agenze mu kampuni kunona bintu. Bwe yagenze mu kampuni okunona ebintu n'abitwala mu tawuni. Sazzeemu muwulize okuva kwezi essaawa. Nabadde awo ewaka ssaawa nga 10, nazaala wange nankubira essimu nambikira, n'angamba muwala nti mutabani afudde. Nemugamba maama byogera obijjeewa. N'angamba bankubidde ne bambikira. Ne mugamba olimba. Kye bankubira mulamu wange ne mubuuza. N'angamba nti munnange omwami we afudde, bamukubye amasasi, afiiridde ku Sheraton. Nakoze nenfuna booda nengenda ku CPS poliisi. Nabadde nakatuuka bwe nti ku poliisi ng'emmotoka ye bagireeta abasirikale. Kebera mu mmotoka nga yonna ebunyeebunya omusaayi. Kyenva nyambuka waggulu nenkola statement gye nakoze nga baŋŋamba nti bamukubye amasasi era omulambo ne bagutwala mu mochari Mulago. Naye mbadde njagala bwenkanya ku mwami wange kubanga engeri gye yafuddemu tetegeerekeka. Andekedde omwana omu abadde alina abaana ba muganda ebalabirira abaana 4. Njagala abantu bonna bannyambe ne gavumenti eveeyo omwami wange afune obwenkanya. Kyensaba njagala afune obwenkanya kubanga bamutidde bwereere. Ne compensation abasirikale nabo batekebwa ku nninga baleme okukolanga ebikolobero ebityo baba tutidde omutagenda kuddawo. Ekyo nno natusabye discipline ekomewo mu police mu forces zaffe zino ezirina okukuuma abantu ate batandise okutta abantu mu bintu ebitaliimu. Ekyo tekisanyusa.
abamagye bwe bali understanding wabaawo ensonga yonna musobola okwo Yeah,